okusemberera okumalako omwaka. Blessed Gospel Promotions ekomyewo ne Mega Heart Worship Banquet 2023 season ey'omukaaga. Olina ennyonta y'okusinza oba okusinza ye neeyisaayo, jangu tusinze omutima gwa taata awo ku Glory of Christ Church e Kawala ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda olunaku lwonna okuva ku makya ku ssaawa 2 okutuuka akawungeezi. Okuyingira kwa bwereere bw'alina omutima gw'okusinza osobola okuyimirira ne Blessed Charles Gospel Promoter ku lw'enteekateeka n'ekyonna ky'olina. Mukubire ku ssimu noti 7 noti 3 35 633. Tujja kubira live nga bulijjo ku mikutu gya social media ku Hardwork Banquet Ministry wamu ne Blessed Charles BGPevents. Bw'oba olaba subscribinga abasinza bangi beetegese abawano n'abavudde ebweru w'eggwanga mu Hardwork Banquet. Okubeerawo kwa Mukama kubira kwa lwatu. Worship Banquet wagiddwa One Dynamics Limited, Imanzi G, atalimu General Hardware, Sango Stationers, God is Love Records, Hanak Junior School, byonna ne birigikibwa Blessed Gospel Promotions and Events.